Speaker wa Parliament Anita Among munanga amaziga gamuyiseemu wakati mu kusiibula abadde omubaka omukyala owa Kalangala. Atwogera ku Honorable Nakimuli. Kitalo nnyo, kitalo ddala okumanya nti no Honorable Nakimuli abadde muntu mulungi, ababaka abasinga bambi bayozezza ku mmunye. Kitegeera no mukwano ne Speaker wa Parliament munange kaabya amaziga gamuyiseemu nga munange ettabitegeerera nga takkiriza nti munange mubaka munnaabwe naye avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda ayongere okuba nti nno agumya abafamile kw'ossa n'omwana omu bambi gwe yalese. Kaakati nno abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balyoka bagamba nti muganda w'omugenzi ono Big Sister gwe twogerako tebamutegedde bulungi, yandibanga yasanyuse nga munnange muganda we avudde mu bulamu bw'ensi eno, naye muganda we asobola okusanyuka ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Kale naye kale okusinziira ku katambi kano mbu n'obutambi obuzze nga bufuluma, sisita ono yandibanga teyanyoleddwa nnyo, mbw era temwewuunya bannayuganda nga ono yavuddeyo oba famire gwe wanzeeko eddusu okuba nti no adda mu kifo ky'omubaka Honorable Nakimuli. Okitegeera ejjukira baba baddamu okuvuganya, baba baddamu okwesimbawo, kati bannakalangala ne babeera nga ate balonda omuntu bo gwe basuubira ayinza okuba nti nno abakulembera. Kaakati n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balyoka bagamba nti temwewuunyanga famire omuntu ono gwereese, kubanga mbu yeetadde nnyo ku mwanjo okusinga ne baganda b'omugenzi abalala. Nga bw'oli mu kulaba mu comment section munange oyinza okugamba nti emboozi ffe tugitandise. Katuddukeko mu comment section. Ono avuddeyo mu comment section n'alyoka agamba nti but the sister looks to be happy. Bw'atyo bw'agambye. Ono n'agamba naye Big Sister bannange okitegeera komenti ziizo munnange ziri ku mutimbagano, oyinza okugamba nti ate ffe tutemye omugambo guno. Naawe osobola okwewusomamu n'obeera ng'ate obiraba. Akatambi keeko twagala tubeere nga tukakulaga bulungi. Akatambi nno keeko akaleese obuzibu mbu n'obutambi obulala mbw abantu obwedda balabanga muganda w'omugenzi ye alinga atabiriika alinda famire ebeere ng'emuwandako eddusu abeere ng'ayingira mu Parliament. Ffe katulindirire. Tweyongaddeyo mu comment section. Ono agambye atya ankola avuddeyo n'alyoka agamba nti I'm not trusting that Big Sister. Okitegeera bw'atyo bw'agambye. Aida agambye atya? Agambye nti Big Sister simusiimye. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri, okitegeera. Omulala yagambye nti Big Sister ali gumite nnyo. Naye bannayuganda beetegereza. Naye ng'ensonga nno ate bwe zityo bwe ziri erudda eyo. Osobola otwegattako mu comment section gw'ensonga oziraba otya. Omwana wa Honorable Nakimuli gwe yalese omu bw'ati munnanga agudde mu bintu, ate mulowooza Speaker ne famire ye tebasazeewo okuba nti no bamuweerera paka siniya eyokuna. Ono naaweereddwa ne millions 10, ate era nga ne Deputy Speaker naye amuwadde millions 5 n'abalala. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. I have a contribution from Anita Among AAA, 10 million. I have a contribution of 5 million from Honorable Taewa Thomas. I also have a contribution of 1 million shillings from the government chief whip. It was sent to Sekabira. Sekabira gave that money to Kirum. Nakimuli has left us with a flower. Nakimuli is not dead. Nakimuli has left a daughter behind. On receipt of that letter, we thought it twice. Me and my family. We decided under our school to pay the school fees up to S4.
We have paid fees. Here is the receipt. The money was paid by Kirumira himself up to S4. And that is under Bukedia Comprehensive School, Anita Foundation, and Magugo Foundation. Honorable members, a problem on one of us is a problem on all of us. And just imagine, today it is happening to Helen, tomorrow it will happen to any of us. Next item. Bebe Cool avuddeyo n'abeera ng'ate alumba President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ng'omuntu wamwe eyo mu bazungu ngo anoonya buyambi. Boloza oyinza okufuna obuyambi nga tutunze ensi yo. Tosobola kufuna buyambi nga tutunze ensi yo. Otunda amafuta oyagala kuwaayo ebyenfuna byaffe olw'okubanga baakuyamba okuggyako omukulembeze olw'okuba nti ogamba nti oyagala kulembera. Simanyi ensi bagikulembera bubi. Dinda omukisa gwe gunaki gukolerere mu ngeri naye nga towadde bazungu ensi yaffe. Abasajja abo si bantu balungi. Ensi ya Afrika yonna ate banaye kambagambe munoonyeze TikTok yatuyamba nnyo. Eriko information nyingi nnyo. Just munoonye bugambo bwa luzungu muyinza n'okubifuna mu Luganda oba babivundula ku TikTok simanyi. Katubere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala full figure oba Chosen Becky yakola ki full figure bannange tujje tukinoonyerezeeko kubanga full figure ye talina bigambo birungi eri Chosen Becky. Jjukira nti olunaku olweggulo Professor Ssekajja yagenze n'alyoka akolera n'akola baby shower ng'agikolera mukyala we Chosen Becky. Kakati full figure avuddeyo n'abasabula agambye nti mbubba wa Chosen Becky si mulungi. Mbu Professor Ssekajja si mulungi. Abawala makiri kitya oba full figure yalaba obubi. Katubere nga tukuwa akatambi kano. Onangamba nyogere ku namanyindo mwogere ko kipannange yaronda damage. Okusajja nawo gwamba zengo ekusigala buyimidde nga gubi. Guba nnyo buyine enkobo bannange okusajja gubi. Nze tombulira kisogere ndogere ku bazongo ngene ku balamu. Bakoze bino nga balinga abasamira. Okusajja nawo gwamba lengo gubanga ku zondo. Bagomba zo amasuuti ameka nagulako n'olugoyo olumunyumira. Kiyimirire mutobogo nezifututuka we. Byonna byabadde nga bikatale bibirimu. Baladdewo ebintu biringa byabasamiza abantu ababeera guzagaguza bannemo tegeera nze. Bannange n'omukazi bannange omukazi alina ennyindo eringa akataasa mu maaso. Banna ate bagenda ne bamukuba make-up n'atuntumuka nange mundeke. Nedda nze temumpandiikira wano bakwogerako mundeke. Zira Solompasi, it's okay. Naye mpereza message emengo gye giri wali emengo na mingi. So Full figure y'omu avuddeyo bannange n'asabula bannange asabudde bba wa Phoebe Nzora bamusabudde katubere nga tukuwa akatambi kano. Nalabye kale akasajja k'endali nga kamanyiira bannange kati gwe wendali gwe gwali ebivundu naawe oyogere ku mami gadget gwe wena kiki kasiru kimata maboko oyina ebizibu kwa tonajjanja bandali otulaga mifaliso konna kakunemmo bakava kayiringo bakava ku nsi ki oyina ebizibu endali ziwonera ddala noonya badoctors abatuufu abawonya endali kati biki byolanga byotulaga ddala tugula ki muzibe kyakulangira ekintu tikirimu ekimuli bwe kitino kigula musoke mwetereze man kiki naye bannange abantu bakimufiira ku bantu naawe oyogera ku bampi gwe
naye banange nsayire ennaku akati gweoyogere ku bampi dada njaga tukomparing. Oh my god anje ololekisi wani bale tuyamba ekintu kimu toddamu kulanga kuba tolaba genda ozjanjabe ensenke oba okole essabo kijja kwanguyira abantu boolaba booti anti atunula eno ng'alaba eno teri mufera asobola kubba mu sitayiro eyo ng'ono atunula eno ng'alaba eno olwanga jjajja emmandwa yiyezze naye nga atunudde naye ng'alaba eno muzimbe essabo. Junior avuddeyo n'ategeeza nti no omubaka akati omugenzi Honorable Nakimulimbwa abadde mubaka wa njawulo okusinziira ku ngeri ababaka banne gye banyoleddwamu. Naye ono omubaka wa NUP abadde wa njawulo abadde very 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 unique. Ndabyeko speaker wa parliament nga akaaba, deputy speaker Tayebwe ambadde simulabangako nga akaaba, naye ababaka abasinga obungi amaziga gabayiseemu. Ate n'okumanya nti bannange ono omubaka abadde unique, house ejjudde, parliament ejjudde yonna, baminisita ba gavumenti babaddeyo. So mu myaka mingi mbadde naaludde okulaba ng'aba gavumenti n'ab'NUP ne Ssenyonyi n'atuula ne sipiika abannaye. Esaana abantu beerabira ensi banna abantu beerabira. Ndabye Ssenyonyi ne sipiika nga batudde wamu ng'okufa kubagasse. Bwe tweyongerayo tugenzeeko ewa Honorable Kasolo ne Nina Rose. Akatambi kekoko oli mu kulaba munaye Nina Rose ng'ajja abuuza ku Minisita Balamu era ng'abuuzaako ne ku Honorable Kasolo. Kaakati nga oli mu kulaba Honorable Kasolo ng'amwetegereza okitegera ng'agamba ono tayinza kubeera namba 5. Kaakati munnange Nina Rose watambudde okuvaawo Honorable Kasolo nalyoka agamba Balamu nti nga mulungi. Oyinza okugamba nti tulimba, wetegereza emimwa gya Honorable Kasolo ng'agamba Minisita Balamu amugambye nti nga mulungi. Tewawunya ssaawa yonna nga Honorable Kasolo munnange asazeeko. Katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti naate tufuna twagala tubeere nga tukutwalako ewa Pastor Ssenyonga. Pastor Ssenyonga avuddeyo munnange n'ayogera ku nsonga za Pastor Kayanja. Pastor Kayanja has been summoned to UCC. Omusumba Kayanja bamuyise aba UCC. And Channel 44 have been summoned to UCC. Wamu ne Channel 44. And they are going to stand and say, era bagenda kuyimirira bagambe to defend what they said. Oba beewozeeko ku bigambo bye baayogera. This is what we are not going to accept. Kino kye tutagenda kukkiriza. That one should bully others. Nti waveeyo omuntu omu atandika okutuntuza n'okutulugunya abalala. It will not happen in Uganda. Tekijja kubaawo Uganda wano. There are no more untouchables. Tewakyaliyo batakwatibwako bannantakwatwako. When the law is there, ng'etteeka weeriri, they are going to be held accountable. Bajja kuwa embalirira y'ebikolwa byabwe. They will be held accountable. Bajja kuwa embalirira y'ebikolwa byabwe. So bwe tweyongerayo bannayuganda tebatudde batema omugambo bannange ku mugenzi. Kaakati ono avuddeyo n'alyoka agamba mbu omugenzi simanya gyemu embuto eziwera. Mukama Katonda. Abantu tebakyatya bafu. Ono avuddeyo n'alyoka agamba nti Honorable katukuwe katambi. Ozo okutuusa kati embuto ziringa nnya ezakavaamu.
afuna embuto bwe zivaamu afuna embuto ze naye nga abasawo bamugamba nti mbeera ya family planning yakyankalanya nabaano manyi bobeera weekuba ezo mpiso bwomira amakerenda bwogenda mu bino byabuweta biki kati nibadde limutaataganya nnyo ngera ebiseera bingi abeera nnyo embuto bwe zigira naafuna embuto nga basawo bamugamba nti ojja kujja kati nga ne lwagenza okujjamu olubuto abantu bagamba yagenze kuki ku bizimba oba kati abadde abigamba nnyo abantu bava ku lusegere era nze nga mbuulira buli babagenda mu ddwaliro eryo eddwaliro si gwe gusoose okuligendamu libadde eddwaliro lye ng'era agenda ne bamujjanjaba n'avaayo nadda ewaka sigamba nti yalivuddeko bugwi nga bwoba ng'otambula n'ogwa ku ddwaliro ne banoga nti akakati nengedde wali eddwaliro kanzikirirewo banyambe bantaale libadde eddwaliro lye era embuto eziwerera ddala 3 zibadde zakavaamu wano ku ddwaliro olw'ebizimbe ku ddwaliro eryo ng'era bazigiramu awo kubanga nga bw'agenda jjukira bw'oba ofunye olubuto ng'ate olina ebizimbe kati bakola operation byonna babijjamu lwaki babijjamu lumu anti kakati era biba bimaze okukosa nabaana bino byakosa nabaana omwana atasobola kira byakosa nabaana kati omwana nga olubuto buli wetuuka myezi 4 3 ekitegeza eddwaliro libadde likola bulungi omulimu gwayo olw'okumulongoosa bagezeeko kubeera gye bamutereeza libadde likola omulimu gwalyo era bulijjo ng'agenda ne bamulongoosa mu kaseera katono n'avaayo kuganga bamukolako bulungi n'avaayo era n'agenda n'akolerawo emirimu nga kizibu nnyo okumala ennaku 3 oba 2 nti bamulongoosezza kyova olaba nti bwe yabadde agenda yagambye ne Ssenyonyi kuba abadde alina olukiiko lwateekateeka yabadde akulira communication ne antibiki abali b'enguzi kakati nga abadde alina olukiiko lwateekateeka era yabagambye nti ngenda ku kantu katono nnyo wano kamayina sajjale katono nkole ki kubanga ekyo kibadde akikola ebbanga nga si kipya ng'agenda n'avaayo okitegeera ng'agenda n'avaayo kubanga embuto ze zibadde ziviiramu awo wakati w'emyezi 3 nga telusukka 5 olw'ebizimba kyobola nti tabadde tafunanko olubuto ne mululaba ng'omukyala nti yafunye olubuto nga terutuukayo eyo okitegeera nga terutuuka mu accident eyo kati ate ng'embuto we ziviiramu abaana baba tebanaana kutuuka mu bino mbusimanyi bababikke babuyita buprimature babateeka mu bicupa kati nga kaba tekanatuuka so eddwaliro lino libadde eddwaliro lye era eddwaliro lino likola bulungi lijjanjaba abantu bangi kiribadde terisoose kuwono yekka Uganda yensi gy'obeeramu ng'oli onywa naye nga tolina mulimu kati buuza Kasuku akola mulimu ki kano akadumpuni kampinga obulamu bw'ensi eno kasooka kutunda baddagala Gganda oba nga keeyitaani eyo simanyi ku Salama Road n'oli munno omuddugavu omulala omubi ye babeeyitanga batya nga batunda ebidagala ebiganda ebyo ebiwonya n'abaana simanyi ebizimba simanyi bitya ebibalimbiralimbiramu abantu era obufere bwabava dda ate abantu abamu munjagala muyige nze mba ndi mukwano gwa Kasuku gwe nojja ne Kasuku I'm not your friend naye oli ayagala abeere nga ye mukwano gwa Kasuku alowooze mbu naye nange mbu naye mukwano gwange ebyo bye bantama kyameri yannambala ekyo kikazi ekyo kunsibako bikwano byakyo mukigambe oli simwagala ekyala abantu abamu muyinza okweswazaswaza wano mugenda mwekulubesaako obwana kati wangwa nga akakaana kenda bakakalinga ng'omulamba ako akalinga ejjini ne mukola content wano nga abakowe bakako simanyi biti kati ngono onayagala kulonkinga alina kana akadumpuni kana akalinga endeku bwe kati akakazi akatambulange muntu bakate batya era batwe balinga nga akwatira asakama befuula mbu beyagala tebeyagala begenda kwezaalamu Calvin Kayanja nno naye tebamuli bulungi oluvannyuma lw'okuvaayo n'alyoka atema omugambo nti omugenzi yafudde ajjamu olubuto kaakati nno bamuli bubi akatambi kaakano gw'ojja mu kamera n'ogamba nti twogere amazima nti omukyala yafudde ajjamu lubuto gwe wali mufundisa oli babadde bbaawe ng'okimanyi nti ali lubuto ng'okimanyi nga famire y'omukyala oyo esobola okukwata Calvin Kayanja n'emutwala mu mbuga z'amateeka ate n'emuvunaana mwogenderera ebintu bye mwogera ku media kuno niwe oba oyagala nnyo kabampaani waliwo olina omukomya olumu osirikeko bane ebino ebizibu byemula ati wekigwe waagundi leka kujaganya nkya kiriwo muleme kulowooza nti mwe muli byuma nti mwe temugenda kufa oba temugenda kufiirwa
ngokuvayo nokola statement egamba mbu yadda ajja mu lubuto olina obukakafu obwo obulaga ti yadda ajja mu lubuto kyokka musajja mukulu akutuse n'ekiwalaata naye yayogera ebintu ebitalinaasa naye nga naye ayina abaana avayo n'abalaga n'obbalaga nga ali ne famire ye alaga ali mu kujaganya nayo abantu balina ennaku ku mutima gyabwe omuntu waabwe afudde gwe ng'otandika kuvayo kwogera bigambo weebityo kubanga waliyo obusente bwe bakuwujja oyogera ebyekisiru Calvin Kayanja nga bweyagala famire yo nono omukyala mwana we wabadde amwagala taata we wabadde amwagala ebintu ebimu bannaye tulondengamu nga twogera tuyinza okuba ku internet kuno tulinako abantu abasezi nga bo beesunga kulya bafudde ensonga lwaki bajaganya nnyo nga abantu bafudde wakati gwe weewuunya ofunamu ki mu kujaganya ng'omuntu afudde omukyala ngo yadde atalina muntu gwalumbagana ng'azanya ebyobufuzi bye ebiri simaati gweoyinza otya okuvaayo n'oteeka ekifaananyi kyewali n'otandika okuzina amazina kyokka nalabye nga mukabasinga n'abakazi nze neewuunya abakazi gye mwajja emitima kwegamba ate gitaabanga gy'abakyala omukazi ye muntu asinga okukwatibwako kubanga atereka olubuto buno mu lubuto amanyi kyayitamu mu kuzaala naye omukazi ng'olina n'abaana ku nsi n'ovaayo n'ojaganya nti omuntu afudde ne banne waliwo ebintu ebyewuunyisa mu ggwanga lyaffe Uganda ate ng'ojaganya ku muntu atalina buzibu kubanga waliwo abantu abalumbagana oluusi oli abadde avuma abantu abadde abakosa nabo ne bagamba obadde otukosa katukole bwe tuti naye mukazi watuhereri nakimuli buli ssaawa abadde nga amwenyereketa nga tavaako kamwenyo mwenyo nga kiki yakola ekibatuusa ku mbeera eyo kyokka no n'otunuulira munnaye abajaganya era abaseka n'okuseka n'oseka kati abantu nalabye abantu abali mu kujaganya nga mwerabidde nti nakimuli yafudde naye ku nsi yalisse omwana omu nakimuli abadde mu baka palamenti okumala emyaka 5 nakimuli omwana we tagenda kubonaabona mu nsi ekyo nkibabuulira ekisooka famire gyavamu yennyini egundidde si ey'abakaceere nakimuli omwana omu ku nsi asobola okusigalawo ku byobugagga byabadde alina n'asoma ate n'aba bulungi naye weewunye gwakyali omulamu nga te naawe olina essaawa ye ey'okufa gwawe ofiira wano ogenda balekera ki kubanga nakimuli essaawa ero tumwogerako kubanga abadde w'amaanyi kati gwe weewunye wofiira wano gwani agenda okwogerako era bagenda kwogerako ku mukululo ki kubanga newo nokisekera nakimuli akusooseyo busoosi okufa njawulo okusookayo nakimuli yali ku mukyala wa Waiswa Mufumbiro ng'amusizika nga tamanyi nti omu ku kibiina ate agenda okuddako obwe bayita obulamu gwe waleero oseka oteeka amannyo go ku ngulu naye ekya naawe ogenda kufa oba ofiire omwana oba taata oba maamawo oba jjajjaawo oba wali ofiiriddwako n'omanyi omuntu ky'oyitamu waliwo ebintu byemulina okwerekereza si buli kimuntu oyagala bampandi olwo bateetaagisa kuwaana bwete etambudde obadde mulabi mulungi alakwekubira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi